buza nabbi gwe tulina olunaku olwaleero omwebuuzaako kyogala okubeera nga temukwano ate omanye ali ku line producer mutuwe asobole okubeera nga ateesezaawo straight forward n'okubeera nga atayogerako ko ne nabbi gwe tulina olunaku olwaleero ali ku line. Hello. Hello. Wanji. Hello. Hello, tukuwulira mukwano teesa amanya nejjokubira kale dia naye okubeerako ngulapiro kale sebo naye okubeerako ngulapiro talk show kakati nze gyembadde ndeeta yes sebo gyembadde nze ndeeta nti onakutembo yali ateekateeka okugenda ebweru ndowooza tewaliyo gamba nti gyali agambye omwami oba yali amugambyeko nga yeetegeka okugenda ebweru kuba togenda tosooka kugenda kumajja n'ogamba nti genda kugenzi bweru era yatwala kusinkula munene nnyo okutegeka ng'agenda ebweru kituufu nnyo sebo kakati ekyokuba nga okuddimula bufumbo bwafiirawo kuba watandika oyalowooza okugenda ebweru bwafiirawo ennyini suubirayo kuddamu kubeereera kuba olwadde yali azaddeko n'abaana babiri okutatannajja mu bufumbo obwo tegeeza nti ye abeerako minzaani buli kadde owasinga obuzito bw'alaga egamba ye muzunzi kale webale kuweereza kale sebo naye bali okubeerako ng'olaba sho nabbi bw'obufumbo bwafiirawo ng'agenda ebweru nzikirisiganya n'omwami oyo producer tuwa mulala ali ku line beera ng'olako kyobuuza nabbi n'okubeera ng'oteesa ali ku line. Hello. Hello wanjidya webali kuweereza nnyo kale mukwano naye bali okubeerako ng'olaba programu eno Musumba Mukama yeebazibwe. Amina nnyo nnyabo. Sansa nnyo okubalabako awo. Amina naffe bali kubeera amanya nanze Najjoko Sarah. Yes mukyala Najjoko Sarah uteesa otadya kaakati mbadde nteesa nti engeri bino ebintu bibeera byakusonyiwagana bwe kiri abantu ffenna tukola ensobi leero ne tukola enkya leero tuwuliriza sayidi ya mwami Musa ne tumanyire aba naye yali alina ensobi z'akoze osanga ebintu bibulamu ate ensobi zikolebwa abantu balamu n'olwekyo mbadde nsaba wabeerewo okusonyiwa basonyiwe banne buli mwasonyiwe munne wabeerewo enzikiriziganya etuukawo naye kino ekyeddagala mukyala Sarah omusajja oza tekyamukolwala kale mukwano toyanza okubeera nga atoteesa tekyamanyi musamanyi kintu kitegeeza eddagala musenge kituufu eddogo eddogo eryo musajja asobola okusonyiwa naye bwakwata eddogo bannaye wantu wonna abakyala mwegendereze eddogo bbi naffe tulivumirira mu kanisa naye balimbibwa ntino twala kano kakole bwe kati ate kale ndi wano kutegeeza obwakabaka bwa mitina bikoola bwe kiri teri ddogo lya plastic so terisanye kutiisa newankwadde okwawula abafumbo bano okay kubanga mitina bikoola producer tongere mulali client. Hello. Ffe twabakutte dda naye kati temwagala kwogera naffe. Okay, Tiwabisinzo Nagament, hi Sophie Love. Nagament, thanks for the show. I think he should leave the woman who went outside. Kubata Charlie na warm reason being if that white man decided to go with her, then singa yalekedda undo singa yalekadde omusajja sitegede. Anyway, thanks for the show. Mukwane bero kubeera nga tena wote sali line. Hello. Hello. Wanji mukwane. Hello, Auntie. Wanji love kutte nkuwulira. Wanji? Ani? Wanji? Ajati Nure. Okay, mkwano beerako. Kale mkwano beerako obeere nga ate onkubira after that show solo okubeera nga ate mukwano tulaba kubanga n'omulamu ogwo Teesa mukwano omulamu ngamba bambi omusajja asenyiwa omukyala naye ng'omukyala yagenda ebweru n'amulekawo bananga amusenye yali amanyi agenda kuleeta ssente akola amaka naye teyadda na ssente ate teyadda na ssente takomi tukumisinze nabbi fine omukyala kyabadde atugamba mukwano ogenda kubeera nga nkubira after the show no problem nti
omukyala yali agenze ku fine creator center aleeta awaka naye ate n'amala n'afunayo omuntu omulala ne sente kenyini teyazireeta kati ebbanga lyamalayo ebweru nabbi yali akolayo ekintu kino tukitegeereze bulungi nnyo eggwanga abali ku programu yaffe eno nti omukyalo ono tewali bukakafu nti yali afumbiddwa oba yali afunye omuzungu obuze buli ku profile pic kyamutabula nenga nange ng'omusumba nfuna omuweereza mu church omwana ne tumukuba ekifaananyi ng'azina ne nteekako ki profile picture amakulu g'obuzibu buno bwona bwe mbulaba omukyala kugenda nga tagambe mwami ne yeekweka naye teri bulambulukufu bulaga kubanga nebuuza omuzungu ono yamukwanya mu Uganda n'amutwala njagala eggwanga lirabe ekintu kino bulungi yamusanga eri gye yagenda Then my was check over my communication tin that na biwe manga ndi area woman oba ndi mukyala mutuufu George lwaki manga no kwata isimu yo manyi no jikwata kozi onkovidde okitegeera manyi no kwata mune mami wanga netazo baba ensanko miss call kankube amaka nobo mupanga abantu balokose okulimba tekugwa mu bufumu bafumbo kuina okubaawo kulwaki nga sigame tukubaamu ne tekugwa mu lwansonga aba atyo okumusobyako amaze okuvaayo tayogedde kati amukwata mugambe ki oba ogezaako okutegera ekintu ekyo ba embeera eyo yonna eretebwa kutya singa omukyalo ono yali mubi singa omukyalo ono yali mumativu yandibadde takoze eki takomyewo ate nekiranja njagala okutega abantu bategeere yandinza okuba nga ali mu nsi z'abawala bwagenze kuba byeyo bino ebyabulijjo nga tasobola terina muzungu asobola kumukola ki kumwagala naye bambi akafaananyi ako kali kakatabula mwami Musado zagamba banna ensonga no tugitwale mpolampola nze ndaba nga asanidde okusonyiwa asonyiwe banange nabbi alemedde ku nenjagala mukwano obeere tusalewo nabbi agamba nti omukyala bamusonyiwe nze ngamba baba muleke tamuddira ne Yesu yabasonyiwa bamukomerera kakigambo namwe second words ate amuzaalidde amuzaalidde abaana asanidde okusonyiwa asonye musonyiwa wadde mubazaale buzaazi baana bagatteko ebisigadde nze nsaba kisonyiwa omwami Musa wonna wooli sonyiwa omukyalo oyo ensobi zibaawo zikolebwa abantu ate nezigonjolwa abantu musonyiwe ozzeewo amakaago nabbi kikyo kyolaba omusajja atulaba essaawa eno kyatasaaniddeko kusonyiwa mukyala we ng'amusobeza tewali kyamuntu kyatasaanidde kusonyiwa nabbi ebikola mulimu ebintu ebimu abantu byebakola nogaa naye banne ddala twagadde nnyo abatono babeere babiika baawo omuntu kigwendaba ekintu kyonsaba ekisinga obuzibu kale nga nze nti ngudde ku mukyala musezi ngamba ekirakulya naye wandekera obulamu shalom I can't forgive mweleyobangamba omusezi ate omusezi osobola omutegeera no ati kyengambye ekyo nti negenda okwezula nti omuntu obugere abulya naye atandya ng'omukyala ngaoyo mubeera gyakolaki gyalimu wakyaliwo omukyalo ono akyasobola okukyuka omukyalo ono akyasobola okumuyitira ab'enganda ze ne bamukansolinga kubanga omukyalo naye kyemmanya alina gyava famire esobola okumukansolinga eyomukyala ne batula mu nsonga zino ne bazogerako ng'abantu abaki abakulu alina ekirala kyendi mukubiriza kibi nnyo okuyingira mu bufumbo obutali butukuvu kubanga obufumbo obutukuvu wabeerawo bestman wabeerawo metroni wabeerawo abantu kwegamba abangungu boolina okutuukirako okugonjoola ensonga zino busobozi naye nno nabbi ennaku zino abasajja bakyagala otuuka gye bazaala abakazi mwagala bitaawo bakuzaale maana balekawo batambule bagende andi kati ensonga emu etuleetedde wano eno kyova laba abasajja tebawa bakyala bano kitiibwa kubanga tebateekamu niyo manye ennamba esinga nti balina abaana babendi naye nga ne kiro esukaali gye bazaala omukyala tebaginywanga butereevu pako kyobagambira nabbi infact nze kyandibadde ngamba abaami ogenze ozadde mwana w'abaandi togenze kukyalayo kale tugambe oli mwavu naye ntokukyala tokoze eki tokyadde ekyo kolimu kintu kigoberera abaana nosanga omwana ng'akolera mu bulamu obuzibu tasobola kuvaayo akola enkyata buyiseemu sente ziganye ye muweetisi w'emigugu ebyo byonna byonna biva ku kintu kiri kitya kimu teyafuna mukisa kuva mu bazadde omukisa oguva mu bazadde mu abazadde abasooka mu abalina okugukolerera abaana ne bagwambala kyova olaba omwana agenda mu ssomero n'asoma n'asemba kiki maama engeri gye bamufunamu yali yakisembo yakidibo
kyogamba banguwe bagende simanyi gwe bakufuna batya nabbi haje asinga nabbi ochimbuziza nabbi i5 stroke ukiriza amina ndoza haje ulidde otegedde akantu ako kebambuziza wano nabbi muneyo kimanyi nti omusajja asobola okubeera nga alina obusobozi sente azirina kegamba ng'okukyala newagamba tukeere nkya tugende naye nga okugamba nti tugende okukkiriza omuwalula omutwala ewamu nga bannange jja kubeera ate agoovu nga tasobola agamba nti tugende nabbi omusajja oyo aba akwagala ali naawe obusobozi abulina naye nga tyagala kubeera ng'agenda wamu awo eddiini weetuyambirako abatalina ddiini nedda sigamba tabatalina ddiini eddiini wetuyambirako omuntu wamala okukola n'asukka emyaka 18 aba katonda yeka yasobola omubuulirira otegera nsoba omuzadde buli kyamugamba kiba kya kisiru naye wajja mu kkanisa n'awulira ekigambo kya katonda ne wabawo obujulizi obuweebwa n'awulira ebigambo byogerwa abantu bano baddamu ate ne bafuna okubuulirirwa okupya omuzadde batakyasobola mukyusa aba omuntu oyo abuulirirwa katonda kuba kingamba ekintu kino eno omuntu njaga mukijjemu nti embaga obufumu obutukuvu bukolebwa ki bukolebwa sente osobola okugenda mu kkanisa oba mu ekereziya yonna ne mu muzikiti nkiwa ne batukuza obufumbo bwo ku bwereere empeta waliyo neyemitwalo emeka $50,000 lwaki wegombera obukadde obubiri kubanga najamene gundi kola ekintu kyosobola mu mikono gyo ne mu busobozi bwo kyoba ogabira abantu emmere bweba eganye naye omukyalawo leka mubeere naye mu buki mu butongole kakati mwami Musa tumugambe ki kula nti kati nga omugambye nti asonyiwe n'abantu bakyadde bakyamugamba nti asonyiwe nga tutwirongera okubeera nga tukwata amasimu amalala nabbi amugambe ebigambo ki nkyalina okubeera nga atereera mulayini mwami Musa nze nga musajja munno nkwegayirira kimanyi olina obulume bwonje ku mutima kimanyi oswadde manyi oweebuse mu bantu naye ekintu kiri kimu omukyalo oyo bwe wali omufuna mwali babiri nkwegayiridde musonyiwe musaasire ku lwa katonda kumusaasire ku lw'abaana bo musonyiwe ku lw'ekika kyo era ebigambo byenandibadde okugamba omukyalo oyo okiri ekigambo kyandibadde ekigambo kimu komawo mu baana bo otuule olabirire abaana bo producer tomala ali ku line mukwano abeere nga atatesa n'okubeera nga abako kikyabuuza nabbi ali ku line hello mukwano tukumisinze onagambye nti Sophie Love bali kuweereza amanya gange nza Anita nga mbeera kasangati banange nabbi mutumiddeko nnyo yebala ebigambo ebirungi n'okubeera nga ataatuukiriza okubeera nga ate awasa sikyangu kusanga musajja omuto bw'atyo ng'alabika bulungi ng'ate awasizza yebali kubeera nga ate asalawo badde nsaba andagirire wasangibwa sobola okubeera nga ate nange mmutuukako nsobola okusangibwa muntu yena ayagala okutula okujja nga omukyalo yantababuza tusiŋŋaanibwa ku Hollywood Theatre ekatwe ave ekampala tuli ku Queensway ave makino kyambira ku Paris n'obuuza ekizimbe kye bayita Hollywood Theatre nze amanya gange nze nabbi Emmanuel Rutayisire ng'asabira abantu buli wa Sunday ate ng'olwokuna nina gye bayita Billionaire service buli muntu yenna alina business yazingamira e Kampala ate mmanyi billionaire yabagagga agent bo anti tuzimba ba billionaire museno buli muntu ajingira tulina kyolina naye bwe tujja ne tusaba ekikutte ebyenfuna byo nkikubuulira ate obunabbi n'okusabirwa byabwereere wangi togala bino mbutusimu bagati twagala binusu omutango Yesu yagusasula ekyokubiri ekirabo kino kyennina saakigula nti bammanja oba saakisubula nti nasigala waliyo ki ze bammanjayo bakimpera bwereere nange mbawa buwi ku bwereere nenagamba nti nze Rita agamba nti nze Rita mbeera mutundwe Sophie omwami oyo asonyiwa omukyala tibibaawo teri bufumbo obutebenkedde olw'ensonga amusonyiwe bakuza abaana abiri bazaale n'abalala naye bannaye tuli kuki onagamba nti Sophie nze Hadadi waneeno ekawempe agamba nti nze ntumidde ku nabbi ndi musiraamu naye mutumidde ensi eno
musiraamu naye atumidde nabbi mutere alright ate nagamba nti Sophie we bali kuweereza naye omusajja oyo nze kye nandimugambye kiri ekintu kimu akaze omukazi oyo amubuulire ki kyabadde akola e Bulaaya amubuuza ne ku by'omuzungu wanalaba bikwatagana nga n'ensonga za muwazi ezimu amusonyiwe baddemu bakuza abaana nabbi nze nga siraba nuza nakawulirayo abantu babiri abagamba tamusonyiwe waliwo yagambye ku kasitaali si babiri basatu yabadde omu abasigadde bona bona bakola ki nabbi bagamba musonyi asali bagamba like amusonyiwe ate nze ng'ojjako n'okuteesa nsabira amaka gano gaddewo gayimirire gaterere bulungi nsabira abafumbo bano bakwatagane omukwano gwabwe ogwasooka guddemu gukole ki obubeerewo omanye ekitera okubeera ekireetera okusumbwa ffe abasajja kubanga oyitaayita n'ogaako ky'olya kati bw'oyitaayitako eyo n'olya bw'otuuka ewaka bakakabulanga ng'osumulula amapensa olubuto luli kiriya kati omwami ono essaawa eno ali kiriya naye waliwo essaawa eri kati uwulize kubateesa abalala Adeline, hello. Hello. Wanje mkwano. Kale dia, nawe je baliko mkwano. Amina, naye olikwera kongola Pillow Talk Show. Nzasinga mama mukama yeebazibwe nnyo. Amina. Okay. Omusumba nze mbali ngamba omusajja asonyiwa omukazi. Omusajja ibana. Kama akuwa omukisa. Teri omukazi atuukiridde. Teri omukazi atuukiridde. Mukama bawoye omukisa musirebe. Amina, naye bali kubeera mukwano ng'atooteesa. Ibanenze ng'asembi. No. Ensobi zikolwa abantu ne zigonjolwa abantu. Mu byonna omwami yandibanga ensaawa nalabikanga mutuufu naye omukyala we yatuukira okuva mu nnyumba n'agenda nga tayogedde yalina ebimuluma naye tawandiise naye omwami ngeri gyawandiise ensonga eno kati nogera eddagala nga tenasajjuka kugenda mu bantu nga bwe tubadde tubiwulira ku social media yakoze bw'ati yamulangidde kino yakoze bw'ati era omwami Musa olina amagezi Mukama Katonda akuwa omukisa ssebo akubikulira okuleeta ensonga yeeno n'otasanguza mannya ga muntu n'otayonoona mbeera yonna wabula n'osaba tukuwa amagezi Mukama akutwere nnyo omukisa mwami Musa nkwebaza ate njagadde nnyo ebbaluwa yo. Okay. Adeline, hello. 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 Angie. Kasi je baleko. Kale love nawe je baleko mkwa. Kola msiza nnyo nyabo. Amina naye nkola msiza nnyo dya. Wanchi. Kati mukwano nze kyembadde nteesako ogwo omulamwa nze Rose na Bingo. Yes, Rose na Bingo mukwano. Ndina Wanji love. Naye kati kale okusonyiwa asobola omusonyiwa nange mba nkiwagira. Okay. Naye ekituufu kiri nti naye ekirala kyendowooza ku ddagala eryo eddagala mu kisenge bannange temumanyi kyekitegeeza nga kuliko ne omuntu ssente ng'olina eddagala. Yes. Eddagala kuba kati tosuubira nti agenda kukomaawo nti oba anaakyuka tagenda kukomaawo. Ekituufu kiri nti agenda fuganya ate kwongeramu maanyi agenda kwongera maanyi alabe nga ate alwanyisa ekyo ki kyabadde akoze eki atuseeko. Omukazi alina akantu kayogeddekwako njagala nkwogereko bwe nti mpakula abakyala bonna muleke amalogo kubanga n'omusajja ono okutuuka okutya eddogo bwe lyamukanga n'alowooza ebisinga ku ebyo kuba ekiro ebisinga osanga eddogo nga temuli mu ssemu kiba kitegeeza nti kusiraana. Weebale nnyo naye mwami Musa nze nkusaba omukyalo oba okale ng'olaba tosobola kumuhandolinga weka funayo bw'oyogera naki nabo eno negajja gyeyegajamu omukyalo ono ebyo byonna binakyasobola obikola ki obyesonyiwa waddamu osanga eddogo mu kisenge n'ekirala omukyala ebiseera nnyo twebuuza nnyo
kati abwe twebuuzaako be batuwa amagezi amafu agasudde omukyalo na mu buzibu. Alright, kalina gwe yeebuuza kali ku line producer naye mutuwe asobole okubeera nga naye ateesa. Hello. Wanji mkoa. Wanji dia kuwulira teesa dia. Kakati. Yes sir. Izo kwatagana eddogo nga mukazi. Kikwatagana eddogo nga mukazi. Oyisimu wa time. Agenderawo. Simu wa time. Agenderawo. Wensonga. Yes sir. Eweta pata n'akabeere nti kuleeta ebirala. Wanji? Ajja kuleeta ebirala waka. Era. Okay. Kati Musa tamuddira. Oyo amuleke. Amuleke. Asigaze namba 2 gwe yafuna. Tamuddira. Alright. Toyanziza mukwano kubeera nga atoteesa. Onagamba it's me Nakabaale okuva ekatwe omusajja asonyiwe omukazi. Kati kuli omwami atugambye kintu ekikwatagana n'eddogo nabbi. Abasajja abasinga kibapushinga we. Nagamba bane omukazi ono ajja kola ebirala nabbi. Omukazi ono anakyusa nga baba musonye bamugamba nti oba anasobola okwenenya nanyonyola mami we nti munnange kikwatagana n'eddogo sobola kubeera nga nkiddira. Nze njagala nkutegeezeko ekintu kimu. Omuntu yatondebwa ng'asobola okukyuka n'ava mu mbeera emu nedda mu ndala. Neerabira biri byonna bye yakola. Ekirungi ku kino mwami Musa alina eddiini. Yes. Era ku bimu ayogedde ku kyennyambala ekontana n'eddiini ye. Yes. Oba ogeza kukuntegeeza kale ebiseera ebisinga nze njagala kutegeeza abantu eddiini eno erina engeri gy'ezzaamu abantu obulamu ne bava gye baali ne baddamu ne batereera. Era gwatulaba ku Deuta TV ndi wano okutegeeza embeera gy'olimu ekyasobola okukyusibwa singa oba ng'osazeewo gwe n'omutima gwo n'akamwako. Omukyalo ono yeetwala mu ddogo bw'aba alaba nga gye limutuusiza kati mu bufumbo n'omwami atuusa oddiraba aswadde asobola obbireka. tere kiswaza nga kukwata n'agantu ago bano abakyala bannaye tuweebereremu nabbi nga tumaliriza mukwano njagala obyeko okay katukwate last call ayogereko ko naffe tusobole okubeera nga temukwano tusibula abantu ali ku line. Hello. Tofirabundi kyembadde nteesa. Yes sebo. Kyembadde nteesa omukyalo ekyambalo ky'obufumbo akyambule kuba talina kyakola bugaanya agezezzaako kyagezezzaako. Nawe tosesa. Butuufu n'ettaka liro lyatandise okusoma tayinza kumala basawo butuufu okujjako ng'omusumba yasazeewo okugendayo mu kansolinga. Amutuyambire. Toyanziza sebo. Mwera ekyambalo ky'obufumbo. Kyeyambule. Okay, nga tumaliriza nabbi. Mbako baka bosembera yokubeera ng'ompeera abantu abali mu bufumbo. N'okubeera nga ate obako ekisemba ekyo wa Musa agoberera ekyo. Musa kati tuliwo. Njagala kusooka ne mwami Musa kubanga gwe mulamu omukulu. Yes, mwami Musa. Mwami Musa noonya bannaddiini bakuyambeko ku nsonga eno. Noonya bannaddiini bakukwatireko. Ffe tuteesezza ng'abalala naye okusalawo okutuufu kuli mu mutima gwo. Ono mukyala wo muzadde babiri ffe abasigadde ffenna tuli boogezi tuli bawabuzi naye si ffe bannannyini mukyalo ono. Nkubiriza abakyala abala bonna bali mu maka eddogo bw'olireeta mu maka lisanyawo amaka obufumbo bwo lisanyawo lyonoona abaana lyonoona ggwe kennyini kalireeta. Ekirala omulembe gwe tuliko omukyala akeera ku makya newenyiriza neweesiiga ekizigo kyo kukosanga ng'okutte biri ebikoola obitadde mu ngoye obisibye mu kaveera obitadde emitwetwe osemba. Nze ndi musajja mulokole sikwatagana bwakabaka obwo naye newankubadde gwe toli mulokole kifaanana bubi nnyo. Kiringa kusanga mu ngoye zirima ng'ogenze ku mukolo gwa muntu. Eddogo terinyuma, eddogo terisaana era eddogo bbi mu bufumbo ne mu maka. Abasigadde bonna oba eri mwami Musa bw'ababa bannaddiini bakubuze wendi
nsobola okujja nenjogera naawe nsobola okujja nenjogera n'omukyala wo ate ng'ovudde n'okwekyo n'okusaba tusaba netusabira omakaago netusabira naaga amalogo goba gootidde ne gasobola okuvaawo ku lwa Katonda n'obufumbo bwammwe n'obulamu bwammwe. Amen. Pastor damulagira abantu bano gyosangibwa. Wow. Amanya gange nze Nabbi Emmanuel Rutayisire siŋŋaanibwa ku Hollywood Theatre nga ndi nabbi saba Katonda nambikkulira ekiri mu bulamu bwo. Katonda bamala okumbikkulira ekiri mu bulamu bwo nkikubuulira ne tusaba ne kivaawo ku bwereere. Abalwadde tubasabira tusabira abalwadde tusabira abalina emyoyo emibi. Buli lunaku lwakuna abo bona abalina business eziganye oba eziziŋŋamye wano mu Kampala n'emiriraano nawa olunaku olwokuna luba lwakusabira abantu. Tutandika ssaawa 12 ez'olweggulo paka ssaawa 3 ez'ekiro ebeera fellowship nga yakusabira abuli muntu yenna ayina ekimutawaanya mu business. Then olunaku olw'Essande tubeera ne service 2 ng'eservice esooka yakusabira balwadde bapya na kuwa bujulizi kwebaza Katonda mu Luzungu gite Thanksgiving service. Then olwego tutandika ne ssaawa 8 mpaka ssaawa 10 eyo nga service yakusabira bantu bonna balina myoyo mibi. Kino kyagana kino kyakola okusabira kwonna kwa bwereere. Bawe ku namba isi. Enamba yange esimu eri 078 078 55 05 oba 070 Chinana. Mukama bampere nnyo omukisa. Anga tetuna kusibula. Baako kyolekera abantu abali mu mukwano, abantu abafumbo bagukuume bukyo kubeera nga bawangula okubeera nga ate bakyali bonna. Nze ne musajja mu fumbo. Yes. Ebigezo bibaawo naye obulamu bwange nabukwasa Kristo. Amina. Era nsaba abalaba bino ebigenda ebiri ku social media ebiri buli wamu. Omukazi bamwogeddeko bato bannanga omukyala tumuwe ekitiibwa omukyala ye maama w'eggwanga. Exactly. Ne mukama wange Yesu Kristo gwe tusinza gwe tutendereza gwe tusiba mu makanisa tusulayo yazaalibwa mukyala. Yes. Bayibuli egamba n'abeera olubuto olw'omwoyo omutukuvu. Kitegeeza teri musajja yakola ya participating naye Katonda yena okukozesaayo omukyala ati azaala omwana oyo. Olwaleero weetaaga omukyalo oyo gw'oyinza okuba ng'odibaga ng'okola ki ng'omwana gw'agenda okuzaala yagenda ate okulabirira obulamu bwo emirembe gyonna. Omukyala waali nkusabira ate olina ekitiibwa kyo era nkussaamu ekitiibwa. Yeebazibwe Mukama. Sabira Delta TV, sabira Pilot Talk Show, bongera otula, bongera okunjagala ate bongera okubeera nga batwagala. Amen. Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you and glorify thy holy name, Jesus. We bless this program, oh Lord Jesus Christ, Father. We bless Sophie as your servant and the person who is helping others, Father, to get back to normal and to be at peace, Jesus. We bless Delta TV and we bless all the viewers. And lastly, Jesus, I command all the ancestral spirits that are following all the marriages of Ugandans, Father, to leave them and be set free in the mighty holy name of Jesus Christ, Father. Let them be delivered. Let them be healed. Let them see the light. Let them get salvation. Let them, Jesus Christ, Father, be in the one unit, be in one spirit in their marriages. Shalom to every Ugandan. Let them, Father, be free, set free, delivered, and let the marriage be constructed on the strongest foundation of Christ Jesus. I pray, believing in the name of Jesus. Amen. Amen. Banange, we are blessed na byokubeera nga temukwano obadde kunafa akaseera kano okubeera nga tusabira munange fedda ffe tukkiriza mu Katonda osinga okubeera nga temukwano tukulembeza obuli ango n'esage mukwano omwami Musa kansubire nti bakugambye mukwano ogenda kubeera nga tenaawe okyusaamu omukyala beera nga omusonyi wanga nabbi okugambye n'abantu abalala if not beera nga temukwano weekwata nabbi oba si kyo beere nga onoonya omuntu yenna mukulu nga yebagambye abeera nga batebenkeza omukyala no wabula boddamu n'osanga eddogo by the way mu kisenge oba
when we are in new house beera nga temukwano omukyalo oyo omuwataraka bwembanga muli bawewe ngomuga nti mukatero kiganye mukwano tambula wenge tumwe second chance so beera nga temukwana mukagano wadde mugabeera ogatambula tomanya tuli omusajja musiraamu omusajja ono mukazi ono mugambe byoyagala mugamba akyuse nyambala baako kyo mugamba as a man kati olwensonga nti essaawa eno yakwetaaga oba okitegeera n'olwensonga eyo mukwano naawe ate abadala program eno bannange thank you so much gwasinga Allah kumpere kyosinga tokubeera nga ate oyagala naawe agamba nti bannange nze kyo sigivaako bannange mukama mwe naabeere nga ate abankuumira kozi mwerekereza bingi nabeera nga temukwano mugamba Piro Talk Show emala kubeera nga ate mukwano eggwanya nebaza abantu benkola nabo Philip ku camera umaluseka bwere ku camera bannange mu control room Johnny my editor bannange Kim abamune my producer Tigera Best mukwano mwemusinga katubagalize ekire kirungi bannange musule bulungi pastor tosumidde mukyala omukyala wange nimwesiga Annette please I love you so much mami waffe sanyuvane nkwagala nnyo okay Veronica Namata mama wange nawe nawanjiri busujju nkwagala nnyo chairman we kanisa omwami ni msima Alex please nkwagala nnyo my best man wow my best man mwami Humphrey bami nkwagala nnyo n'omukyalo Julian shalom alright badange twenda kubeera nga tusakana pasabaho nkwagala nnyo Pastor David nkwagala nnyo all ushers muwangale amina banaye katubagalize ekirungi my family nikawempe now egayaza mbagala nnyo mukwano katubagalize ekiro kirungi musule bulungi mwera